Mukutu gwa Megaton Media nkubuuzaako na Jose Bera ng'otulaba Mozari Megaton gemmanya ndi ne Frank Ntambi olunaku olwaleero bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye otwogerera kati ssaawa eno n'alabya Foot Soldier nga bakulembeddwa Umaru Kisekka nga bakambwe nnyo bayingiridde famire ya Mwami Kyagulanyi bagamba nti no beegasse ate ne Honorable Nsereko kubeera nti ate balwanyisa Kyagulanyi ono. Nsereko bo bamumanyi bo bagamba nti tayagalira ddala Mwami Kyagulanyi naye ate woolaba Banjuman ng'abeera naye ku gundi ku live ezimu kiragira nti ddala ate bo basobola okubeera nti muto waabwe bamuyisaamu amaaso. Muhammad Nsereko yavuddeyo n'akola statement egamba nti Chairman Nyanzi ono ne mutabani we baagenda ne basinkana President Museveni ekyaleese abantu nga bawuniikiridde kyabakubye obununu. Kati ssaawa eno simanya ani mutuufu ani mukyamu. Then Frank Ntambi olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ebigambo. Frank abuuza ku bantu abali ku Megatron Media banange balamusizaako nnyo ne mbabuuzaako gye musinzidde yonna kubanga mutulaba. Amannya Frank Ntambi Wayne Balkeza, East Africa's youngest professor, the juggernaut, the renegade encyclopedia, the connoisseur. Waliwo agenda okushootinga bambi kati obulede babuyita batya? That is vitiligo. Bujja buzze oba babuzaala na gundi? Bumala ne bujja vitiligo. Ne Michael Jackson bwe yafuna. That's why you're bleaching the skin yonna. Yaji bleaching anti yalagala kuba mweru. Yamala funa kirwadde. Ina vitiligo nga atandise okumukuba pigment eyo ngegize. Okay. Sorry. Yeah. Frank. Sebo. Nina video yange gye nakuweereza simanyi oba wagiwadde obudde okubeera nti ogiwuliriza. Yes, sir. Badde nsooke tugiplayingira abantu tubawe ekifaananyi ekituufu wa gye tugenda then afuta tutandika okwogera ebigambo. Yes, sir. Ogirina? Njirina. Mutyaba ndetera ku buntu obwo. Twatuma Mutyaba. Ate tutumaani. Atuma Mukuuta Magama. Ono musajja waffe. Tweyanziza nnyo Mutyaba. Abeera ku live ennaku zino buli lunaku. Muhammad Nsereko abeera ku live ennaku zino buli lunaku nga batambuza enjiri egamba nti Museveni yatuwangula kati tugende tuteese naye bate baganda baffe abali mu makomera. Eyo enjiri bagitambuza ne Ali Mawale ku media. Ensi yali tebawa makulu ng'era batunuulira butunuulizi kubanga emanyi buli omu waagudde oba buli omu gyagwa. Mpaka we byonoonese Banjuman najja naye n'atuula ku kiraivu wekapa ng'omuntu aliko emmandu ng'omuntu oba gwe baalo. Banjuman muleme kutulinnyirira. Omukulembeze mukulu we yatugamba tuboole abantu abo era bannayuganda kye bakola. Osegedde abantu abo be batutemula tubaboole kati gw'olaga nti oli firi naye naye nga omulimu gwe guli ogwo kukakkanya bannayuganda kudisivinga bannayuganda kutuukiriza bigendererwa bya Museveni. Kati yabatumye missoni eraga nti batuwangudde ekitannabeerawo. Museveni tannatuwangulako ekyo tebakulya ebinusu. Olutalo lukyatambula ate era tuli b'amaanyi nnyo naye bano abantu bagezaako kisiiga ekiraga nti akati kiganye. Kati gwe Banjuman owamattuse gy'owamattuse naawe otudde ku kiraivu ky'abantu. Abantu be twasibira edda ku njegere ensi yonna twagirabula ne tugamba abantu abo bakolera ki Museveni. Abakyala abafunye obulwadde bwa kansa ne bagenda ku chemotherapy oba radiotherapy eddagala eryo ery'okujjanjaba kansa lirimu ebirungo ebireetera abakyala okubanga tebakyasobola kufuna piriyodi zaabwe nga bwe balina zifuna era abamu zisitopingira ddala. Omukyala n'atandika okubuuka mu mwezi gumu nga tagenzeemu omulala n'agendamu n'amala n'abuukako emyezi 3 omulala emyezi 6 agenda okulaba emyezi nga 12. Awo we tuli oyo Umaru Kisekka be ba Foot Soldier ndowooza abamu ab'amaanyi ku mitimbagano kuno ayingidde famire ya Mwami Kyagulanyi abeesembereza Honorable Nsereko gwe bagamba nti atyoboola akakkanya ekitiibwa kya Mwami Kyagulanyi. Ensonga ezo nga tutandika ezoogerako ekisooka akaseera kano ke tulimu nno si kangu. Kaseera kazibu. Buli tuba tuva mu kalulu akalulu kavaayo wabeera bawangudde nga bakyakyanca wabeera baba bawanguddwa nga bamu bakkiriza bati bannakkiriza abalala beemulugunya
all sorts of losses and triumphs okusinziira buli omu gyakirabira bringing up a lot of clashes stirring of emotions n'ebifaanaganako weebityo so when you hear such voices zenga nze seewuunya nze mbiraba nze mbigoberera akalulu ka 2016 wetwakavaamu twali ffe nze kuva dda nakugamba ndi opposition so akalulu bakatuwangula oba kale omanyi bya mirundi ebiri okuwangula n'okukuba byagala ofaanagana but waliwo being won and being defeated in most cases being won obakkiriza baba bakuwangudde fair and square defeated baba bakukubye mu mbeera yonna bakozesa force bakozesa ki defeat wejira so you suffer from a very heavy defeat and loss now Mwai Museveni atudefeatinga nnyo nakugamba engeri gyawangulamu akalulu ke tutandika omupiira tuli mu goal kati walosibye kapapula ambutya kati mulimu ebintu bye bayita handicap yani handicap nga tiimu eri gye balowooza nti ebeera nafu bagiwa goolo nga bbiri zitandika nazo olumu goolo emu mulimu tiimu yo ne bagiwa goolo emu ngetandise nayo eno mu betting eno mu system emu bbiri okusinziira kati oli wa Liverpool tugenda basanga ku Old Trafford maasawa kati already muyinayo goolo mmwe muyina goolo ebbiri kati mmwe banafu kubanga muli mabega baffe twabakuba ne Anfield ate tulina coach Michael Carrick kati baba wa goolo tujja bayo goolo nga bbiri guno nno gwabadde gugaali ate gwabadde byebiki Sasco yakubye goolo yabadde nnungi bwato benja babenja we bato now Mwami Museveni obululu bwonna mugenda okgenda mugundi mu kalulu nga yo already yes ayinayo goolo ze abalekeramu like temutandika ku leveled ground and politics I mean democracy the first honor of respect ya democracy is kubeera nti nno mwena abamwetabyemu tewali ali waggulu like mwenkana muba ku level muba mwina kuba ku level kyobalaba mu nsi ezibukanyi mu democracy president wabeera nga abadde incumbent tugenda ku nsi katugeze oba ezirina terms ezo oba ezikyawa respect constitutional law wemuba mugenze mu kalulu kasaba nominated namunominating asizinga okuba president obuyinza n'abukwasa deputy we n'abeera nga takinga on naye n'abeera ye najjanga candidate kyekiri kyogambe okubeera ku level najjanga candidate naye kakati wano waffe mubeera ne candidate ku ballot naye nga ate ye president eno waawa order ni order aba RDCs ba police ba UPDF majje mukole kino mukole kiri orders asigala akyaza exercisinga ate nga zikolera ku advantage ye okubanga suppressinga bavuganya nabo mu kalulu kakati munnange omuntu afaanaganako bw'atyo aba alina ku defeatinga aba muzibu nnyo kirizo baga taba na muzibu kyokka kiba kirala kati Mwami Museveni watu wabadde nga gyatukola naye mbadde gamba mu 2016 bamaze okukatukuba tutuuka nga tulina kye bayita obusungu jugu yamanya ngeri manyi kasaba kuwangula oba Mwami Ssemujju bamuwangula akalulu he was won era yavayo n'agamba he wasn't defeated he was won yavayo n'akkiriza bane bampangudde naye mu kumpangula tekitegeeza nti nno tewaliyo be babba so he means he was won but there are those who were defeated waliwo be babba ne bawanguza bali ababbi definitely kakati awo ffe aba defeatingibwa twafuna omanyi obeera ng'okoseddwa from you want to recover from a defeat jukira kitandikiramu gwe you're not accepting you have to find what we call a scapegoat okiviiriddemu wa ani gw'onenya gogenda ejirikiti ani gw'ogenda okunenya ku your defeat bani ye mugenda okunenya bani ye mugenda okusongamu ennwe you know so that maybe you feel much better for the lack of a better word kati ffe mu 16 abazo katuba abantu betwasinga okunyiigira ennyo bali bayimbi era netugenda mu mode campaign eyo eyakulira Bassemujju Nganda n'abalala kibayita tubaboole
tubaboole oba bazze si bayimbi bokka naye kyali jeno naye kati nekijja mu bayimbi eno wali tubaboole owa NRM yenna gwe mulengera oba mu kuziika oba mu kyaki oba muki temutuula nabo mubaboole baziririre emikolo baziririre abaana baabwe baziririre bizinesi zaabwe kitegeera kati okyajja ku bayimbi because bo balina kumanya campaign nekwatira ddala mu kaseera ako radio wizo baali balina oba concert side z'emukono bwekyatandikira awo abantu ne batandika okushaninga away from their concerts n'ebyo nekiruma era muzimu ku most successful campaigns eza FDC besides the walk to work eyo yali nga yakwiri ya kusatu tubaboole yali campaign y'amaanyi yali y'amaanyi nnyo because yamaliriza abayimbi beetonza abamu okitegeera so kyeyo kyendi mukugamba nti mwami Umaru Kisekka campaign gyaliko eyo eya obunyiivu bwaliko Senate. It has happened and it happens everywhere. And then in a struggle, you need all the current kinds of emotions. Olina okubeeramu n'abasobola okuba abakkakkamu. Olina okubeeramu n'abali radical. Olina okubeeramu n'abakola kino. All those oba beetaaga in a struggle. Kaba katogo. Kati essaawa zino tuli kwagalya wamu. You need a voice of the Kisekkas. Yes. To keep the struggle alive. Singa buli omuntu abeera n'azinga emikono struggle efa. So whatever Mwami Kisekka is doing politically it is acceptable. Now tugenda mu the psychology and the emotions of such voices as Umaru Kisekka. Mpulidde akola ki atabukidde Banjoman muganda wa Mwami Kyagulanyi. Banjoman I believe nze nganze is much more in the struggle than omuntu amugeredde ebigambo ebyo. Than Umaru Kisekka? Definitely. He is. Seriously? He is, of course. But the challenge we are having sometimes, and it is general, for some people to think they are much more enrooted in the struggle more than others. For some people to think they contribute much more than others. Bo balowooza balina omugaso munene nnyo oba bakola nnyo okusinga abalala. Like oyogedde n'ogamba nti for that person Kisekka eyayogedde ku Banjoman nti Banjoman ate amusinga okubeera nti ayagala nnyo struggle nso. I don't think nti nno obulumi Kyagulanyi bwali mu kubanga ayitamu essaawa zino. Umaru Kisekka abufiiringa kyekimu ne muganda wa Mwami Kyagulanyi Banjoman. Does it make sense for you? If someone akubuuza n'agamba nti tubadde mu struggle okumala ebbanga Banjoman ne Umaru Kisekka ani asinze okuyiwawo nnyo omubiri because wano tugenda mu kuyiwawo omubiri. Kakati okuyiwawo omubiri bwe buzibu bwenkugambye nti ojja mu kintu nga gwolowooza nti yo contribution esinga ey'abalala. You're misguided. Bwe wawadde nnyo amadalaka okusinga abalala. That is giving yourself self-importance. Before you know, nga banno bonna bakosezza abalala because for you think it is only you who matters. Okay. Omwana oyo I've ever been his victim. Gwenewe yakuleeterako. Gandeeterako. But nze saanyiiga because sometimes temusobola kulowooza kyekimu. Yakuyita state agent. Ntuula n'abali abatagala. Kakati naawe kyekimu nekyali mu kulebolingaani gundi Banjoman. So kitegeeza that is his modus operandi. That is how he operates. It was like that. That anyone who will sit with someone atali ku side eno you are sell out. Okitegeera. But then the biggest problem is thinking that you're much more important than another person, abalala. Yet in the struggle, this struggle has started the very first time Museveni we yawamba. Abali bamuwakanya batandika. Tugenda tuwera buwezi. Tweyongerako bweyongezi. Naye nga baaliwo. Just that the number increasing. Okay. So buli omu tafali lyateeka kebeera contribution. Gyosanga nawe osangawo busanzi. Hadn't the Semogereres contributed and they folded their hands, maybe ffe abajja generation eyajja abaana ba UID awo early 2000s awo maybe naffe twalize twali kirunga tuzenga mikono. So we have to acknowledge people ababadde mu struggle that they've contributed what they had to contribute. People have sacrificed whatever they sacrificed. Others, we have people who have even lost their lives. We have people who are rotting in prisons. We have people who have been kidnapped. We have people who have
gone into exile. All those are contributions and they can never be equal. They can never be equal. Toyinza biteeka nti kati agenze ebweru yena wanganguka because they are being haunted, they are being they are being persecuted. Sadaka teyenkana na afiriddwa bulamu bali mukomera ogenda bi kwetinga oti you cannot. So each ever contribution anyone makes, it is as equal as anyone who even contributes to just write on their X on something that is not going on well. Na akozesa nga ye platform gyalina naye kuna wandika ekintu oba nakozesa platform ngeno nayogera ekintu kyalina okwogera oba nagenda ku TV oba nagenda ku street oba nakola all the contributions. So, we cannot contribute the same. Ntambi kyogeza okugamba nti buli omu kyakola alina kyagattako gwe tojja kugamba nti gwate egolokuba okera n'okoleza live. That is the only contribution and others they are not contributing. Yes, you're contributing, Mami Chiseka, and we agree and we respect that. But others are contributing according to the dynamics at play, the resources they are having, the strategy they are using. All those are contributions, my brother. And a quick example. Mwami Museveni mu nsiko we yaliyo. Nakunyumizaako gundi yasooka okugenda okukuba kabamba. Mundi bano 27 abasooka okugenda. But mulimu n'abamu abaali batandika okustrategizinga olutalo olwo. Ensonga eyo we yajja teyabasanga nga we bali mu kugenda mu lugendo olwo ne batagenda. Togenda kuba Kahindo Tafeti yali ku omu ku abo 27 abagenda. But ali omu ku batandika okustrategizinga olutalo. Kubanga bagenda mu kalulu kayingira mu yagamba M7 tulina okweteekera plan B kubanga kiri mu giras. Yete yagenda agenda kutubba. Yete yagenda agenda kubba robot. Naye ate eno mu kukitandika. Yes, yatandika naye ku lunaku lwe bagenda. Teyagenda bamala kukomawo ne baddamu then genda wali Luwero triangle gye byabeera. He went yagenda. Waliwo bannaffe abalala abaali e Kenya abaali bagendedde Nairobi. So buli omu yalina Baruhakana Rugunda ba Mama Mbabazi Bamwesigwa Rukutana baani abo abaali ba intellectuals abasoma bonga rolo yaabwe ya kulobinga ya kunonya sente kunonya resources and whichever nenga contribution yaabwe they are somewhere they are contributing. Buli omu alina kyagattako kuba mu nsiko eno gye muli bujja kwetaaga tewali mmere. Mulimu abali mu nsiko ngo omulimu gwabwe kubba mmere. Nagwo gwali mulimu gw'amaanyi. Kumanye enjala erumira mu nsiko. Mulimu abali kati ng'oli yakuguka mu bubbi bwa mmere. Ng'agenda Ngate munafanja nagifakuza nga yikyali kati naye abaga but is contributing because olunaku lwoba tolidde ogenda kukuba utim tosobola kukekeza nnyago kati gaye munabona bokaboka abafulumya amasasi be ba fighters waliwo n'abanoga eddagala bannadduli but that was a contribution. Waliwo ababeeranga ku Mwami Museveni okumulabirira that was a contribution. N'abamukwekanga that was a contribution. Contribution ya struggle gitwale ng'emmotoka okutaba engine bako kyojjako kasaidi mira kokka kajjeeko ogende ku highway nkola ya gali awamu gegaluma ennyama. Anything on that kajolaba it has a significant indicator wetabaako. Yes, side mira webale mafuta gagwemu atawo nkutegedde omupira gwabike obo kitegeera. Struggle eringanga mubiri gwa muntu, the anatomy of your whole body. Goloza ku mubiri guche kisinga okuyamba buli kimu kinyamba webali kati bakugambako mu kintu kinyamba n'ekikujjako kale kankujjako buno obuswiriri leka bulegere ko obuswiriri bwange bw'omanyi wembwagala ninga olaba nti bubeera ng'obutono. So Ntambi abantu bangi nnyo mu struggle beewadde nnyo self importance balowooza basinga okukola okusinga abalala. Kakati ndimo kikuzimbira then ngende mu their psychology and emotions that era nkutandikidde wali mbuno kibakola kyekyo balina okukikola but baleme kulowooza nti buli omu agenda kukola role yemu kale buli omu agenda kukuma live ayombe Ntambi kyatasobola nze kati nze sobola kuyomba otuule ku live yo otandika okumansuka sisobola kuwemula gw'otuula omuntu n'akubuuza n'oyogera ensonga sisobola kuwemula nenga te muswago twetagamu n'abawemuzi bamulembe nnyo kati bayamba ki abawemuzi bagattako ki abawemuzi muba muyina abantu abamu bagenda kwogera ekintu
naye kanchirike naye kyogere entambi n'abantu kale kwegamba n'okukigaziya like radical elements because mumbere okuwemula nazo zinawe zeetagisiza kyobola ni Mwami Museveni akulaga oyategeera nti nena abaana bakambwe naye yapangisa abakambwe abeebigambo bavumi tiyabapangisa laba kisa kya Mukama osobola omwerijjako n'atakuwa ebigambo ebinene biti nabibawo naye nga asasulwa bulungi nnyo awayagalira waafusinkana president n'omukyalo mulala n'abalala naye yabafuna but they are playing their role awo waliwo n'abagizi bamwenda abagenda ku TV abagenda luddawa waliwo baani whichever kane ku side eno ya struggle olina okubeerawo n'abali calm abali modest abakakamu olina okubeerawo n'abakambwe bawuma Lukisekka bapenge bano Dogo Nation abakuba abantu they are doing a contribution kaniza ndimo kumenyera ati whatever they are doing it is also what it adds something or two whichever way it can be a strategy and kati kulunno tubeere bakiriganga wano mu kuyisa age limit age limit kakati nga mwami Mwangachi mwami Semojo mwami Kyagulanyi Kato Sereko Alani batula mu meeting awo naye kati omanyi abasajja bano gaddala tutugenda kubasobola balina numbers nene bagenda kuyisaawo naye tutuuka eyo ata nani gwosanze kuba bukubi kikondi Semoju n'agamba nedda bannange otunaba kuba obukubi ebikonde awo nga tusoze kukola ki ku discussinga kuti abajagala sajja bano balalu togenda ngenda style oyo kati wano nkuwadde ki Lugave Abokofa and Full Syrup ate kano ono Lugave Abo Alusa Syrup tusooke kaliwo tusooke kana kalusa nedda kano bakeetaaga nnyo abaana baddayo ku masomero anti bannanga abazadde abazzayo abaana ku masomero banafa aba S1 baddayo March nga oba 11 bameka obanga 10 abaana mu parking Lugave Abokofa ebifuba biri ku masomero nnyo esenyiga kati baana ba masomero waka ku mirimu gye muwangalira kyembadde ngamba tukubirize ba masomero kati omuzadde biru bagiteeke kuli kituufu kuba kati abamusoro wakasubula nga kandi abamusomero kusachula museeko as a requirement nti mwana alina okujja ne socket eya Lugave Abokofa and Full Syrup ekirungi za rais sente kwegamba zisoboka sente zisoboka bei simuliro mulege bei zisoboka kati agenda ku drug shop yonna muli okumpi ba pharmacy ababuuze Lugave Abokofa and Full Syrup wano nno ayinza okugamba mbu ekifuba kyange kitono ekifuba dry ekirakira aina akuba emyasi ekifuba kirakira sibe ekifuba kikola kitya tossa bulungi wano wenyini Lugave Abokofa and Full Syrup genda mu pharmacy kuli okumpi oba drug shop ate gwe aleba Lugwanga kyanjawulo awatukira ebintu bye bana Uganda njawubera ngo omufuna ono yekka talaba ku kifuba talaba ku senyiga akale kakati nkuwadde kano kano ka Lugave Alusa Syrup bukana ne okulagirira abantu mu drug shop ne pharmacy abantu abatawanyizibwa alusa kakati abalina gasi mu lubuto ofuna ekikeeto olya simanye ebinyeebwa n'owulira sima kafere wensula yo kafere enfa ememe sindukirira Lugave Alusa Syrup era naye tukubiriza abazadde okumugulira abaana b'amasomero kuna abaana balwalidde ddala busazi mwana abeerawo saagala kusoma tagenda mu prep bambi Alusa zimutta eyenyuula ali mwati namwe abantu abalaba bulijjo kubeere muntu mukulu Alusa zitta n'okutta Alusa zitta so mugende mu nina mukwano gwange bamusala ebyenda simanyi afuna peptic ulcers kati ne bamanya zireeta amabwa mugundu kati ne bamusala bwe bakiyungu olwalusazi kakati kano ka bbeeyi ntono kakuwonya bbiru ziri ennene ez'okuddukamu emulago simanyi bakole batya kati Lugave Alusa Syrup jabbera nga akuyambira ddala bulungi tumusanga mu drug shops ne pharmacies mu ggwanga Uganda abali ebiri w'eggwanga ne yamusanga mu outlets ezireta ebintu ebivaako e Uganda taata wange musajja yakola ebyo eddagala lino ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Full Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kunyumizaako gundi yasooka okugenda okukuba kabamba bano 27 27 abasooka okugenda
but mulimu n'abamu abaali batandika okustrategizinga olutalo olwo ensonga eyo we yajja teyabasanga nga we bali mu kugenda mu lugendo olwo ne batagenda togenda kuba Kahindo Tafeti yaliko omu ku abo 27 abagenda but ali omu ku batandika okustrategizinga olutalo kubanga bagenda mu kalulu kayingira mu yagama M7 tulina okweteekera plan B kubanga kiri mu giras yete yagenda agenda kutubba yete yagenda agenda kubbira robot naye ate eno mu kukitandika yes yatandika naye ku lunaku lwe bagenda teyagenda bamala kukomawo ne baddamu then genda bali Luwero triangle gye byabeera he went yagenda waliwo bannaffe abalala abaali e Kenya abaali bagendedde Nairobi so buli omu yayina Baruhakana Rugunda ba mama Mbabazi Bamwesigwa Lukutana baani abo abaali ba intellectuals abasoma bonga rolo yaabwe ya kulobinga ya kunonya sente kunonya resources and whichever nenga i contribution yaabwe they are somewhere they are contributing buli omu ayina kyagattako kwa mu nsiko eno gye muli bujja kwetaaga tewali mmere mulimu abali mu nsiko ngo omulimu gwabwe kubba mmere nagwo gwali mulimu gw'amaanyi gumanye enjala erumira mu nsiko mulimu abali kati ng'oli yakuguka mu bubbi bwa mmere ng'agenda ate munaafanjala nagifakuza nga yikyali kati naye abaagattako contributing because olunaku lwoba tolidde ogenda kukuba tosobola kukekeza nnyago kati tugaye munaabona bokaboka abafulumya amasasi be ba fighters waliwo n'abanoga eddagala bannadduli but that was a contribution waliwo ababeeranga ku Mwami Museveni okumulabirira that was a contribution n'abamukweka that was a contribution contribution ya struggle gitwale ng'emmotoka okutaba engine bako kyojjako kasaidi mira kokka kajjeeko ogende ku highway nkola ya gali awamu gegaluma ennyama anything on that kajolaba it has a significant indicator wetabaako yes side mira webale mafuta gagwemu atawo nkutegedde omupira gwabike obo kitegeera struggle eringanga mubiri gwa muntu the anatomy of your whole body goloza ku mubiri gwo kyekisinga okuyamba buli kimu kinyamba webali kati bakugambako mu kintu kinyamba n'ekikujjako kale kankujjako buno obuswiriri leka bulegireko obuswiriri bwange bw'omanyi wembwagala naye ng'olaba nti bubeera ng'obutono so Ntambi abantu bangi nnyo mu struggle beewadde nnyo self importance balowooza basinga okukola okusinga abalala kakati ndimu kikuzimbira then ngende mu their psychology and emotions that era nkutandikidde bali mbuno kibakola kyekyo balina okukikola but baleme kulowooza nti buli omu agenda kukola role yemu kale buli omu agenda kukuma live ayombe Ntambi kyatasobola tekigenda nze kati sisobola kuyomba otuule ku live yo otandika okumansuka sisobola kuwemula gw'otuula omuntu n'akubuuza n'oyogera ensonga sisobola kuwemula naye nga temuswago twetagamu n'abawemuzi bamulembe nnyo kati bayamba ki abawemuzi bagattako ki abawemuzi muba muyina abantu abamu balengenda kwogera ekintu naye kankireke naye n'abantu kale kwegamba n'okukigaziya like radical elements because mwemubeera okuwemula nazo zinawe zeetagisiza kyobola ni Mwami Museveni akulaga weyategeera nti neena abaana bakambwe naye yapangisa abakambwe ab'ebigambo bavumi tiyabapangisa laba kisa kya Mukama osobola omwerijjako n'atakuwa ebigambo ebinene biti n'abikubawo naye nga asasulwa bulungi nnyo awayagalira waafusinkana president n'omukyalo mulala n'abalala naye yabafuna but they are playing their role awo waliwo n'abagizi bamwenda abagenda ku zi TV abagenda luddawa waliwo baani whichever kane ku side eno ya struggle olina okubeerawo n'abali calm abali modest abakakamu olina okubeerawo n'abakambwe bawuma Lukisekka bapenge bano Dogo Nation abakuba abantu they are doing a contribution kati nze ndimukumenyera nti whatever they are doing it is also what it adds something or two whichever way it can be a strategy nti kati ku luno tubeere kiriganga wano mu kuyisa age limit age limit kakati nga mwami Ssemuju mwami Kyagulanyi Kato Sereko Alani batula mu meeting awo naye kati omanyi abasajja bano ebyadala tutugenda kubasobola balina numbers nene bagenda kuyisaawo naye bwe tutuuka eyo ata nani gw'osanze kuba bukubi kikondi
Ssemujju n'agamba nedda bannange tunaba kuba okuba ebikonde awo nga tusoze kukola ki ku discussinga abantu sajja bano balalu so leka ffe abamu tuteese bano bazaake baranise Wanyana ffe katuteese otuteesa abantu balabe ddala tibannange bano ate bagize bugizi mwe abangumi mutandike era walaba kwali kutesa kwe kwasooka zaake n'ayingira engumi nejja ne bamwoke ye n'agenda ku kitanda kakati yeye embeera nti buli omu yalina kyagattako oba okitegeera kati struggle eno gye tulimu tulina okutegeeza abantu bawoma lukisekka abo we batyo buli omu alina engeri gy'asobola okubeera nga agattako gwe kyokola buli omu si kyagenda okukola oba okitegeera naawe okudda ku kinyusa ombadde nkuwa background okudda ku kinyusi Honorable Nsereko okwatagana ne family ya Mwami Kyagulanyi okukolagana ne family ya Mwami Kyagulanyi baganda be talina beera nabo ku live kyanyiziza nnyo bafuutu sojja now mu psychology waliwo kye bayita betrayal anxiety nzate asoma bannawondeseewa nkiyise ntya betrayal anxiety yes mu betrayal anxiety bafoot soldiers ababeera highly emotional abalina obusungu because obusungu bw'abo abaana abeekyawa buli justifying osanga omwana ng'obusungu ye bw'alina bwe yava ku ssomero mulimu gwabula osanga oli emaali ye gye yalina ng'akola ku street kasese yagitwala osanga oli nga bamubbako ttaka lye osanga oli kwegamba teyafuna bwenkanya yes tuli nabo mu struggle abantu bayina ebizibu usanga bannaffe abamu nga bali ku mawanga gye bali nga sitebagendayo tino bagala kukomawo waka kuba teri ali bulungi agamba Mwami Museveni aveeyo definitely kakati be ba protecting again kakati yes abali ku side kakati waliwo abantu abalina ensonga zaabwe kyenyinza okutwala omuntu ng'olina ensonga now mu psychology emotions zibeera very high now this betrayal anxiety wejjira nti bano bafiiringa webalaba Nsereko webalaba Banjoman ng'ali ku platform yemu n'Ensereko Nsereko bakimanyi bulungi wa side yani ya Mwami Museveni oba si wa side ya muntu waabwe yagamba bwankyukakyuka naye takkiriza Mwami Kyagulanyi kati awo ne kibatabula kakati abantu bano abali eno essuubi lyabwe baali interestinga mu Mwami Kyagulanyi eby'okubanunula kati omuntu yenna akuba Mwami Kyagulanyi amukubamu ebituli abamulabe so Nsereko mulabe ow'abantu abalina essuubi mu Mwami Kyagulanyi kubanga akuba Mwami Kyagulanyi whichever way oba byamukuba bituufu oba biri justifiable oba si bituufu naye kasabira nga mwanda mining of course automatically abeera ki abatolako yes kati we bakulaba gwe Banjo muganda wa Mwami Kyagulanyi what comes in their head nkunyonyola betrayal anxiety is nti omusaayi gwaffe oguli mu kuyiika that is a metaphor kulwa struggle. Can I pose a question? Okay. Kati for example Banjoman ali ku live yemu ne yabadenga debate I can call it like that cause oyina show jogenda okukola ne gundi nani ne Mwami Munyago mulabi wano kakati mutudde ku debate mwayinamu ensonga zammwe kati mutudde don't you think that Banjoman okutuula ne Mwami Nsereko ayina by'abayagala okumutegeeza kati bano bone bakiraba bubi nze when bampa ensonga za analysis kola bukywa breakdown I know always kati nkyali mu bwongo bw'abali ngenda kutuka mu bwongo bwa Banjo kati nkyali mu bwongo bw'ono ali disgruntled gwe njagala ono umalu kiseka kati kansoka ye muyingire mu mutwe nkubulira ebirimu byensangamu munda ebyalowooza then nkuyingire mu mutwe gwani gwa Banjo ogenda ba breaking definitely omukuumu okitegeera definitely kati mu bwongo bw'abantu nga bakiseka bafiringa we bati mu betrayal anxiety bo bali bagamba nti one omusaayi guli mu kuyiika abaana bali mu kusibwa tear gas social stigma so webalaba close relative wa Mwami Kyagulanyi principal waabwe sharing the same platform with the enemy of the progress of their principle baba yebuuza are we being sold out
is there a deal happening behind our backs yatamanyi kwegamba abantu bano baba n'okwekengera sako n'okweraliikirira kibayita betrayal anxiety kubanga kuyaggayagga okubeerawo nti oba kati then betrayal atuliddemu obulukwe kati bo tebanaba kutegeera nsonga za banjo zengenda okutwalamu nazo kati nsoose eno towulira gwakawala tosala gwakawala kati betrayal anxiety we bagivaamu eyo. That is one of the reasons it's justifying lwaki banyivu eri banjo. Waliwo ekyokubiri kye tuyita cognitive dissonance. Kazibu nnyo akaate. Cognitive what? Dissonance. Abantu abali eno mu nkyukakyuka abasinga obungi batu programmings batu conditionings teri muntu nti sekino mwakikoze batembeera it conditionings net programming okulaba omuntu wa NRM as a political opponent. So when someone close to their leader appears friendly or neutral with that same opponent, it clashes with their belief system. Or what a belief system. Atanzo kubanga ajipangulula. Nechi creating a confusion endala eyawukana ku ya betrayal anxiety ne atinga kikijireetera. Nga bebuuza, are we fighting the wrong enemy? Kibuuzo kinene ekyo. Is this politics bigger than we thought? Bebuuza. Now that is cognitive dissonance. Kitwetera ku kyokusatu. Ndi mu psychology bwe buzibu. Tuli kasozi k'abayivu e Makerere. Nkuwulira. Lwaki tewabisoma? Ate kati ndeese yabisoma. Toyina magezi. Nze nasoma mawulire. Mutogwayo ko kukkiriza. Ndeese yabisoma professor. Kati waliwo mu byobufuzi kituyita symbolic impact. Symbolic impact. Yes. Politics waffe ngo engeri gyotumugoberedde yenna. Symbolism kikulu nnyo. It is highly powerful, very very powerful. Nti niwaba tewali kiri serious happening behind the back between Nsereko and Banjo nti balina kye bateesezza abali mugabanira kuleerwe. But waliwo kye tuyita optics, political optics. Optics kiva mu ki? Maaso. Egundi. Kyolagamba ogenda optician. Kati waliwo optics ezo zitulaba zokka alone wadde tumanyi kiri mabega ziba zireducinga moral ey'abantu ba foot soldiers zicreating what we call internal suspicion. They can be weaponized by regime propagandists nga gwe ate nze ndi wa regime wandabako mu protected regime product fe twali eri nga tulina regime propagandist nga kwezi era nga akuyita walabye muto wa Kyagulanyi Banjo omulabire Nsereko balya bonna yalidde akubuulire ngali ku mpewo kati optics ezo kati bana abantu kiba kibawa confusion and fear kye tuyita symbolic impact. Kyolaba mu 2011 nade nnyonnyola abantu olwajjo okutuwaka awedde bakubya akalulu awo mu 2012 kutandikira mu November talks bali having a talks waliwo abali baki spearheading nti wabeerewo talks wakati wa Besigye ne Museveni. I think yali Conrad Nkutu ne Andrew Mwenda. Conrad Nkutu yali strategist mu FDC, Mwenda nga yeefula linto wa Museveni. Then gatako religious leaders abamu abali mu kigundi yabwe ya intelligence council okubanga banoonya engeri bano gye bakwataganamu agenda zisettingiddwa biki byonna. Naye mwami Besigye nga kyali asinga okubanga atya Mwami Museveni amanyi bulungi nnyo. N'asettinga terms ze before meeting. Mwami Museveni ng'agamba olina okudenouncinga defiance okutwako obiveeko recognizinga NRM government nti nakaluntu bakakusudde twakakuwangudde twakubye. Mwami Besigye n'amugamba political prisoners bateebwe tugende mu constitution and electoral reforms ebifaanaganako weebityo. Kati bino ebyokugamba ndinaamusinge birina kubeera mu bye tugenda kuteesaako so si kujjanga already nga tetwagize dda tuba tugenda kwogera ku kikati. Kati ne bamaliriza nga beesibye enkalu era byagenda okuggwa nga buli omu yeeganye nti bagendako mu talks of the talks. 2016 nga kawedde kyekimu era still the same issues almost bamaze bafuna omukyala nadde mubuulira abantu manyi zino zonna zibeera notice
wadde gojja kulowooza ndizikozesa ddi kati wano nza zeetaaga omukyalo ono zino notisi za munyagwa no nga yakutadde ku pembeni notisi za munyagwa kange nzinyigire wano omukyala gabayita omwetekeddetekedde bulungi ngenda kukubira munyagwa enkya watakukasukulayo Mrs. Anika Soda oyo gwe bafunanga facilitator wa Gundezo omukyala ali recognized as an international peace mediator. She's a Swedish diplomat. Yabadde state secretary for foreign affairs in Sweden 2014 mpaka 2019. Yamufunye zigenda ba Sweden azze wano watozeza Museveni wali afunye bali bakiruse bulungi. Yes, agenze wabesija afunye ezize. Museveni n'agamba kale kakati tugenda okukola tugenda katogere mu one ne besije. Omwami Museveni amendinze demands kyokubiri tukoleyo ka press akatono tonawo tugira abantu nga bigendo bawo as a ton nekyokusatu tukubiko ku bifaananyi tufuneyo ka tulage nti nsonga zitanga manyi kifaananyi kyogera kakati mwami besije oyabira byo nategeera nti bali mutega katigo Museveni afuna kifaananyi ekyo teyaligenze mu peace talks naye yali agenda abakusettingidde abantu eno okulaga nti nno walidde ate ekifaananyi kyo kiraga nnyo ensonga lwaki abasinga bagenda mu state house ekifaananyi babigaana abamu babigaana mujjako ababyagala for other reasons niye abasinga babigaana bantu banyine bagenze mu state house nga tulaba bifaananyi byabwe lwaki the optics kyendi mu kubanga nkunnyonnyola symbolic impact okitegeera nti abantu negotiation lezo zenkugambye nti wadde zaali ziriko abantu abagala zibeerewo facilitator afuniddwa biki naye omuntu ng'alabye ekifaananyi ekyo tamanya behind byemabega yakasa kati ntambi for example ne bakulaba ne mwami Museveni ng'oyimiridde bw'ojjukira kiraga oyimiridde bw'otuweegiza olina kano okwogira n'okwata wano ntambi kiba kiraga bulazi tolina ng'oyinza kunnyonnyola togenda bajjo baga nti why nina ensonga ze nabadde ntutteyo omanyi biki biteeri n'obaga nti munnaye muganda wange baali bamusiba naye nga nina kwogera n'oli ennyamba akole ki bo tolina kyogenda bannyonnyola definitely yes kakati kyenkugambye nti ke katwani gundi kalimu banjo kalimu bano yekubize ekifaananyi n'omulabe ali ku platform ne gwe bakonsi gwe bagamba nti alwanyise enkyukakyuka that is what you call symbolic impact sometimes kati then kijustifying bano okwogera bebogedde n'obunyiivu which I believe sometimes it is very misleading ngenda ku what justifies ayani gundi banjo man lwaki it was okay for him ngenda kukubuulirawo naye mbadde gamba nti abaana abo bakiseka wadde kale rolo gye bakola nti yeetaagisa mu struggle naye nzijukira bulungi nnyo campaign eri ewedde ya 2021 atuvudde mu kalulu kawedde bulungi nnyo of course still the same issues ezo banyiivu baki nabatandika okukuba ba MPs abanuupo babakubamuko nga banyiivu for different reasons bagamba mbugo basabanga n'atabawayo kantu nga tokoze kino ojukanya ku coffee bill ekyo bakuba ssennyonyi bubi nnyo lwaki temwa boycottinze lero nakati andi jukira beeyawulamu waliwo abakuba ssennyonyi n'obwongoyo waliwo amuwulereza webale nnyo kati tekyabamalira ne batandika kuba close allies wa relatives abamu ne Kyagulanyi okitegeera kata batuuke ku babi kata naye bali basobola omuleetera kati nkugamba nti struggle eno eba yeetaagamu kalabo baba beetaagisa yeetaagisamu abantu abali sane kitegeera yeetaagamu abantu abali sane abasobola okuba nga bali open minded kubanga ensonga bazabira mu perspective endala otherwise musobola okwekuba nimala obudde nga mulimu kwekubazanya okuba omulabe oba okitegeera mukyovulwanyisa omulabe ate ne mukuba bannammwe nemumala ekiseera ate mukuba principle yennyini owamu gwe muliko kati bali baweddeyo okitegeera era waliwo olugero olugamba nti asokkiriza empologoma nekukyaza ewaayo ojja n'abaana bo bonna enjala bwegiruma ekola ki webale nnyo kati bwe bukyamu obuli mu bintu olumu weebiti sometimes mumaliriza nga mmwe muli mu kwerya muvudde ku mulabe ate mmwe mweyingira leero oba olya gundi enkyanga oli omulala nze banvunaana ne baŋŋamba tambi oli mupimi lwaki otuula n'abe-NRM olina olugundi kati nze nti sina kutuula n'aba NRM ku debating nze ntambi ndi musajja eyeewa obudde agira nenkola research wange
nemanya nti topic at hand munsindikira topics tugenda kugera ku bino enkya nembitunulamu I get ready, I get equipped with everything ekyetaagisa nenzija nenfuna akatebe nentuula tova ofiwali wakano otandika kujja ku maaso kirawa kati nze yena inagondeetedde mbajja kubatolingana mbajja kufaafagana naye waba wa NRM ate kiba kinkolera then okubanga ntudde goli wa nope naye ndi wa nope tugenda kunyumya ffena tuli ku side yemu so tuwali kye tuba tugattako you want to be challenged naye singa ndeeta owe NRM namba kyalwa nawo dda omukulu lwaki sente billions 7.3 ezafuluma nga zirina okugenda bali bazolokete nga nezibeera wano lwaki etteeka ligamba ABCD lwaki mwakozewo emuti but wa NRM oteeka owa NRM kababi batubuulire definitely naye kati bwe bataagala ku muntu omubuyabuya w'obwongo tuwuseza kigambo kinene anti era kyekyo omubuyabuya waki w'obwongo tagaana kumanya the objectives why you're seated yekasita akulaba yes with someone like yekasita alaba the optics tambi mubi nnyo yafudde ne Tamale Junior wa NRM because try to debate ya Saimo tuula wano Junior n'atuula wano Kasiri n'atuula wano n'abalala batwegattako nenga tukubaganya birowoozo same as the same panel ngeya barometer ngeya frontline egenda kuba ne Semuju frontline egenda kuba n'Ofuna Opondo egenda kuba ne Chris Baliomosi bajja kweta Andrew Mwenda so okubeera nga one night Semuju ayinza okufafagana n'abantu nga basatu baba n'abasaba bali side but they have a debate ensi yo nesalawa ne mutuufu ani mukyama bange kirungi wana ate obeera oba ogenda kwe-exposinga kati zimba nfunye chance naye kati oli omubuyabuya w'obwongo naye ndowooza ekibatawaanya olumu butasoma nedda muli ate mwesiba kukusoma kambuuze bano bonna aboogera ebigambo basomawa nedda munange okusoma waliwo abantu barometa waliwo agituulako nga tasomye okusoma kuno waliwo abagenda kusoma nga ne batayiga anti bano bonna Frank ankubuuza bonna aboogera kaligooza buli ali kusomera ategeera at least okusoma mulimu abafuna 0 naye tosobola tuuka ku level ndala nga eno toyise kati ntambi wakola P7 n'ogiyita bulungi nnyo n'okola senior 4 n'ogiyita n'okola senior 6 n'ogiyita n'ogenda n'osoma n'oyongera nako bye wasoma n'obifunamu degree eyo yonna gundi gy'oyitamu ekuteekateeka kati my question is bano bonna mpaayo Kiwumalu Kisekka yasoma ki bw'osanga ne mu primary twasomanga like buli Friday ffe waffe gye nasomera ku St. Matia Grammar nga waliwo omwana ajja nali simanyi bulungi nnyo kuba art naye nga mwagala mwana ajja blackboard n'agisiimula mwalesa amalagala mwagiziziza ne mufuna ne gundi n'amanda kati omwana n'akupako kino ekintu ekinene bwe kiti ne wano debate n'awandiikawo water is better than fire proposers n'atuteekayo opposers n'atuteeka eri ne mukaayana ne mugaana okukkanya oba obutakkanya kati ffe mu minds zaffe baatuteekateeka okubanga tukaayana ku nsonga kyobala abaana abalungi mu debating they can make good lawyers if they pursue program eya law nze kennyini ndi wano njagala kuddayo okusoma mateeka okitegeera mukama wana bampadde obusobozi n'obugabirizi it was one of those courses I feel I'll be natural nze nja okubeera nga nkola okitegeera kati sayidi eri agenda kubeera awolereza nze nga ndi eno kati ngambe sigenda genda mu kooti kubanga you understand kati bwe buzibu bwa bino ebintu kakati ate waliwo Nana Herbal Mouthwash iyo yayamba ku ndwadde ez'akamwa akamwa kalimu ebintu bingi kalimu olulimi kasita lugiraagira kwe kuva okuwunya amanyo sige gaba gawunya lulimi lujja ekintu eno kati oba oyogera abo tunoyasama ekivundu kiva mu mubiri eno kati Nana akola atya Nana akuyamba okubeera nti nobeera omukozesezza akamwa tekawunya amanyo gabeera magumu gwendira sayidi emu nsanya nvaamu olusaayi kaboole nemedde ku sigala amanyo gasiriira awo wona Nana Herbal Mouthwash ajja kubeera akolera bulungi asangibwa awo ali mu pharmacies pharmacy gy'olaba kyama bagamba Nana oba drug shop ate gwe alebera gwanga genda otikira ebintu by'abana Uganda ajja kubeera nga omufunira ddala bulungi tunayoffe abala basembayo bugono mukana akanyomera aba chokomel niyo ye kyenamuzuddeko olina obulumi mu nnyingo omutwe gukuluma omusujja omanyi abalebera gwanga mukola nnyo n'okola ebbanga ddene ng'oyimiridde ng'okutamye n'ogenda ogira nga amagulu gakuluma ebegabega bikuluma obulago bikuluma omutwe gukuluma buli wamu akuluma ye ku bulumi tazannya ate no akolanga
nkiyite nti immune booster definitely kati ye ayamba okuboostinga abasirikale ab'omubiri abakuyamba okubeera nga endwadde tezimalaga kutangira okitegeera tezimalaga kulumba yatangira ndwadde Chokumel ono yangwa nina wano Mengo ye buli kaseera bamuleeta mungi nag'omu bwangu aba yaweddewo dda famasi eri awo nnene eri awo nga ku gundi ku Shell waliwo gundi association ya Shell naye bamumalawo mu bwangu so Chokumel ugenda mangu oleme kubanga oleme kusanga nga tali ugenda kati Chokumel asanga mu pharmacies z'enjawulo drugshop atege ali mu Rwanda agenda atukira ebintu bya Uganda byokubera nga ntula ddala bungi nnyo Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu pharmacy zonna nga bali wamu ne Chokumel omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba teweewulira bulungi nywa Chokumel okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chokumel lisange mu pharmacy zonna lyakakasibwa ne NDA mwami Ntambi sewo wadde okyangamba kati kansuubire bali obategedde bulungi the psychology the emotions that drive them the role they are playing what justifies them and also why they are wrong lwaki bakyamu okubeera nti basalira gundi omusango Banjoman omusango so let's go to Banjoman ekisooka politics ebiseera ebisinga isn't black and white siwe kiri waliwo kyetuyita lwaki batugamba nti a platform does not mean allegiance kyekiri kyadde nkunyonnyola wali nze kasompitano ku platform kati gwe newoba wagira UPCU nze all I need is a platform nze linganga Nazir L. Jones omumanyi Naz rapper yes mu album ye yali album ya I think yali ya Illmatic mwakola yolimala one mic all I need is one mic ye yayitaga just kazindaalo ebisigadde mu mumanyi akazindaalo kuno akakozesa rapinga yogere story yo buzibu ghetto biki kati nange all I need is a platform regardless who is the owner regardless ani host regardless ani gotaddeko nzija kuja because I know omanya amanyi ga gundi definitely like I know what I represent nti nja ki representing so being on the same platform nti Banjo yebadde on the same platform with Nsereko does not automatically mean okitegeera he defected actually was strong. It does not mean they are collaborating no it does not mean that there is ideological compromise no oba okitegeera bagamba sometimes ebiseera ebimu abantu katuke muyinza okwesanga ku national functions ogenda kukola ogenda kudduka cultural gatherings ogenda kudduka diplomatic engagements ogenda kudduka kibadde bavunaana bali mwezi abeera ku mikolo asanga balamu asanga era issue eyo naginyonnyola I think nali kudda final channel era nga bwe nkukoledde wano nengenda mu the psychology and the emotion of those abalowooza batyo nengenda nemu lwaki bali mwezo it is okay kati bano bo kye baagala nti obeera opposition Ntambi aliko opposition ne bakulaba ne gundi onakulaba ne Munyago wa Common Party tayagala wanupu kwesembereza bano balabe kati kyobalaba nti tulina okuyamba bannaffe to enlighten them each one teach one soka weebuuze nga tonaa kuvuma Banjo go and watch the whole show what were they discussing ono yabadde nti no boogera ku kiona ali mu kuseka agamba Nsereko kituufu kyoyogedde so omuntu yabadde alina okuwuliriza ku bigambo bya Banjoman byabadde waki musajja oba omumwokyezaawo genda omuwuliza ayinza okubeera nga yabadde alina mu kuleeta nsonga ezo abadde baagala akole live yayogerereko ebigambo tekisoboka tetusobola kuwakingira mu vacuum tetusobola olaba ne Trump era amaliriza oba agenze ku TV eno oba asanze yanyi oba ayise b'amawulire abatakkaanya naye ne bamubuuza n'addamu ensi bwe tolina okubeera ngaekolaki ng'etambula ekirala kyengenda okukusomesa oba kyetuyita individual autonomy individual autonomy kyekitya mweno situation ya Banjo n'Ensereko demukuwandiika bintu bino wano wammanga nti even if someone nga Banjo is Mr. Kyagulanyi's brother he is still akyali his own political actor
ye nga Banjo. He's still his own brand nga Banjo. He's still his own decision maker. So struggle to solo okukkiriza nti solo okubeera collective. But each person's engagement can differ in tone and method. And I believe Mwami Kyagulanyi wona wala solo okubeera nga ali proud nti alina baganda basobola okugira eno n'agira eno n'ayita eno n'agira eno nakoze ba contributing. Whether mu engagements, whether mu ku kati nge ya TikTok bakuwadde akabox oze, you understand. I've been invited mu hostile environments. Oli ku live olaba oli nakuwa akabox ninga ali mukuba kyokiriza mbona kuwala mpaka waggulu. Nawe uwulirize. Tugenda mala kukuba simu obuze bannange nyambuke kagundi yako. Kati Mwami Banjo mbabanga bagamba nti alimaze okuweereza message mukulu Kyagulanyi ngende ku platform eno Mwami Nsere. Muto wange ngende. His own political actor, his own brand. Tulina kubeera ngo. So we have to exercise and tolerate what we call individual autonomy. Omuntu nga yeerowooleza. Sikulinda kugamba. Kati waliwo kiri Embo omubbi ayingidde mu nnyumba ate omalejigawayi mugoba oyo. Waliwo kiri kyoyogedde n'ogamba. Waliwo yagambye nti Mwami Chairman yagenze Honorable Nsereko yakyogedde nti Mwami Chairman Nyanzi ne mutabani we bangeza Mwami Museveni. Kati ekisinga okwebuuza kwanza ndi ku individual autonomy. We yagenze Mwami Museveni ne bakkaanya ku ki? Woto nakubeera ngo otegedde kye bakkaanyizaako ne kye bayogeddeko. Tolina kujajinga muntu nti oba is a sell out. Nze nkubulidde wakabeerawo talks about the talks though they never materialized za mirundi ebiri significantly. One of the last ones waliwo ne MOU, Memorandum of Understanding. Kuliko era genda kuwa linki wano genda osome article yo ku Daily Monitor. Kuliko n'omukono gwa Mwami Museveni n'ogwa Besigye. Oba okitegeera. So okusisinkana yo political opponent element esinga obukulu ebeera mukkaanyiza ki mwogedde ki. Kati Mwami Nyanzi wabanga yagendera Mwami Museveni kyenjagala nze okumanya nga sinayakumbera baali ku mulamwa ki agenda eyamutwalayo. Olabanga bagenda mu meetings and negotiations, what did they negotiate about? Awo yagala okumanya. Wemba njagala okumanya. Mwami Kyagulanyi n'akira ku makya n'agenda n'asinkana President Museveni ne batuula. Kiyinza kuba kifaananyi ki eri eggwanga lino according to you? Ekifaananyi kyekino eky'emirundi ebiri biri bye nkugambye nti abantu bayinza okutategeera the agenda. So the optics might look wrong. People might label him this and that because tebane bakutegeera. But Mwami Kyagulanyi okwewala embeera eyo kuba I know he understands politics. Politics atambulira ku perception. People bajja kulowooza. Kati a good political actor, this one Banjo is not a political actor. So sola chobola bantu bayinza okumukwata buswaida bamukuta offside. So kati yesu anamunenyeza mu measurements zezimunga zenyinza scrutinizing any politician ali kuside opposition okumeetinga Mwami Museveni ne batuula ne banywa kacaayi ebifaananyi ne bivuga video ne zikwatibwa. Lwaki? Nti Besigye awo wonna talks we zaabeerawo yeewala ekintu kimu. Unless nga biri bikkaanyiziddwako sijja kuwa Mwami Museveni kifaananyi, sijja kutuula naye. Such that abantu bange my base tebeera confused kuba sijja kuginyonyola yonna abantu abamu okubannyonnyola bayinza n'obutakuwa chance ya kunnyonnyola. Batandikirawo kujja. And before you know nga the morale is gone and everything and also the struggle may be ngewedde. Kati Mwami Kyagulanyi tasobola kubeera mulalu kugenda bugenzi ffa. Kyabayinza okukola one wabeera nga ategedde there is an urgency, there is a need of him meeting with Mwami Museveni. Nga waliwo obwerufu obwo tugenda kwogera ku ki, anagenda otutabaganya, anagenda okubeerawo mechanisms ki ebinayogerako binasibwa mu nkola nga Mwami Besigye we yali akoze. Mwami Kyagulanyi nekyabajja okukola ekisinamu na any doubt kubanga Mwami Kyagulanyi ali just driver wa bus wa train ayagala kutuusa abantu be abagoba ye mugoba naye waliwo abasaabaze ali avunaanyizibwa ku bulamu bw'abasaabaze singa akola accident. Wakolera accident buna abafu. Kakati abakimanya. So
era waba agenda kugira era agira na kazindaalo abatudde mu train eno kino na kino na kino na kino na kino oba okitegeera wabanga waliwo ene proposed talk oba meet up oba dialogue Mwami Kyagulanyi era ajja bamugeza kimala agamba walina oba stakeholders abalala irina obbanga eri nnyo walina okubeerawo inclusion FDC mweri PFF mweri gundi mweri because at the end of the day struggle si ya Mwami Kyagulanyi ba NUP struggle y'Abannayuganda bonna oba basinga bamanyi ya Mwami Kyagulanyi era bakola nsobi yani takyogerako bu struggle yange struggle y'Abannayuganda. Mwami Ntambi, I pose a question nina ekintu kya dialogue ndaba bangi bakyogeddeko bw'okyogerako ki kuba abantu baga Mwami Museveni akuluya nti yakawangu naye okusinga okubeera mu mberebeze eno kudda eno senga gundi opposition etula ne Mwami Museveni ne bamuga tukole kino na kino na kino na kino abaana tubate tukole kino na kino okusinga okubeera nti tumuteekako amaanyi bw'okyogerako ki kuba nalabe wano Yusuf Nsibambi eyaggyeko abantu y'amasannyalaze yatuuse dda bano baletifu batuuse dda bo bagamba baagala boogere ne Mwami Museveni batuule kusinga okubeera nti atekudde n'okulwanagana naye kuba aganye okusoboka amagye yagayina sente yaziina gondi wazituwa zaalina ezimufuula owakabi kabijja kati gwe ensonga eyo gyogerako ekisookera ddala nga bwe nabadde nnyonnyola abantu somewhere dialogue okukkiriziganya kwalyetaaziddwa wonna it has happened it happened in Kenya Kenya gyo kyatereera 2008 ojjukira Mwai Kibaki waliwo abantu abali bamaze okuba nga afa protests ezaaliyo ne bamala ne batuula ne bakkaanya era yali omutabaganya yali Kofi Annan mu 2008 same time there Kofi Annan waggana yes yali former UN General Secretary 2008 awo mwenda still era walaba ekyali Zimbabwe Morgan Tsvangirai NDC ne wa ZANU PF Robert Mugabe era protest kalulu biki biganya abantu bayikalakasa nakola government of national unity nga wekyali Kenya era yali omutabaganya yali president wa South Africa Thabo Mbeki sera walaba ekyali Ethiopia just recently mu 2018 walaba ekyali Tunisia nga bakamala okujjako Ben Ali 2014 yawo government yali ezeeko abantu ne bakkaanya ne bibeerawo so ne obugenze South Africa Nelson Mandela n'abakulembeze ab'ekikabuli baatuuka ekiseera nga balina kukkaanya kulwako bibateesa transition ebeerewo government oba ensi eba yeetaaga okukkaanya okwogerezeganya kuba si ya muntu oba abantu baalubatu nti Museveni manyi tegali si ya Mwami Museveni oba famire ibuka bo bali mu kusteeringa naye Abannayuganda n'abagamba nti gavumenti ekyuka nayo state esigalawo definitely ni Mwami Museveni n'abeera ku opposition akaseera tabeera ku opposition na famire abayo ku Abannayuganda kati ensonga nyingi nnyo ezaali yagadde okwogerebwako okukkaanyizibwako nga maybe mu kaseera ka crisis if nga waliwo crisis wayinza obbaawo obwetaavu okwogerezeganya naye okwogerezeganya okwo si kyekikulu kyokka nti mwogerezeganyizza walina okubeerawo enteekateeka y'okwogerezeganya okwo tebamala gaviiri ne batuula yes mbadde ndaba Mwami Lukwago leero ku NBS bamukyaziza n'agamba era abantu bonna they were so disappointed mu Mwami Nsibambi oyo endaba yanyiga bunyiizi bakubira ebyajjako abantu amasannyalaze I don't care about that kiri awo ngamba ku kino kyali mu kukulembeza nti opened up dialogue with Mwami Museveni there is no way you can convince us that is a dialogue dialogue mu Luganda kyeki kwogerezeganya kitegeeza waliwo parties bbiri ezirina okutuula naye ebiseera ebisinga katubeere nga otutte level y'okukyalo gy'owangaali singa obeera abasobezza Ntambi tuli ba neighbors nga twenyiigidde ne tutufuna muti aba tutabaganya ebiseera ebisinga okutabaganya okwo tekusobola kubeerawo oba wange tufuna gundi neutral definitely ground abali neutral si state house
kakati State House osobola kugenda kubeera nga ogenze kutabaganyiza mu State House mu makagooli gwogenda okuwa salute zonna gwogenda okukola ki bwogirira mbu wano toyina yingirawo mudde wali tuyina kutuula wali tebanzikiriziganya kyobalaba nti eya mwami Besigye bagigambye egende Sweden ekitegeeza mwami Yusufu Sibambi si ye muntu omutuufu oyogera ku kintu kino babadde bagenze kwenoonyeza byabwe mu opposition akolanga ani abo bagundi ayina maanyi ki essaawa zino bikojjogo takutwala mu kooti bonna ate bikojjogo ekigambo ekikojjogo mpozi nga tomanyi Luganda andi ekikojjogo baba bino bigundi ugoba mubisi bisejja bisejja kati mu byobufuzi kisejja oba tomuyisiza mu nyama si kuyisaamu maaso fe togerera mu nnimi metaphors olumu togera mu kifilosofo naye nga mu byobufuzi kakati maanyi what significance politically does tumuyiseeko wano ewandege yatulaye baani abamumanyi kati ebimu ku ebyo like you can't hold such a dialogue kati siye muntu omutuufu kyobalaba nti nkubuulidde ebbiri dialogues ez'emyaka 2018 figures kize njogedde Dr. Besigye because of the national character because yali yakava mu kalulu you're contesting with him wengenze Kenya nkugambya ani Raila Odinga wengenze Zimbabwe nkugambya ani Muganishangalai kakati ne wano tewaliwo dialogue yosobola kugamba nti tise dialogue nga tekuliko Kyagulanyi cause yakulembedde ye muvuza ali opposition omunene kibeeranga nti mugenda mu dialogue mwami Museveni nakusindikira nabbanja ate ye dialogue abazekola ki kyenkugamba kati ne bano bagenze kwenoonyeza bintu byabwe nga bo era babinoonye kakati abamu bagenze kufuna bifo yala abamu bagenze kufuna bwa minister abamu bagenze kufuna ssente kwenazaako kujjako kati olwokuba nti baba babuliddwa kye balina okuguza ensi omukulu Honorable Yusufu Mubuuza lwaki bambazemu ku balakalulu okugenda lwaki teyagenda luli yagamba nti enteekateeka zatandika before kalulu era minutes n'azireeta but regardless anything ekiva mu ekyo nga temulimu figure ya Kyagulanyi tewabeera eba poteya oba okitegeera kubanga yalina national character eyo ya contestinze nono mu kalulu gwe bakwatidde abantu be bakoledde bino gwe bakoledde biri okitegeera so ekibiina kye kisinga ababaka abangi kisinga amanyi mu opposition kati ena negotiation tosobola ku negotiatinga na mutabani wange nze nondeeka kaganye ne mutabani ntambi nga tumaliriza ekibuuzo kino tekyabadde kugundi yali so wali mbadde gamba nti ebirina okubeerawo mu negotiations za mwami Kyagulanyi obadde ombooza kugambe nti yes naye tulina okubeera nga tumanya tugenda kuteesa ku biki wagenda bawo inclusivity political stakeholders banabeerawo government opposition parties zinabeerawo si kintu kitono kumala society representatives younger groups women leagues religious leaders cultural leaders yabeeranga weebali neutral facilitation weeri tugenda kukolera wa tugenda Sweden tugenda South Africa tugenda America tugenda Japan definitely clear agreed framework. Before talks begin, participants must agree on rules. What is on the table? What are the timelines? What are the confidentiality and enforcement mechanism? Confidentiality za chama mukusooka paka nga materializing. Eka bano bakavayo boogedde paka nga materializing. Oba okitegeera. Transparency obwerufu nga bimaze okugira okubeera clear. Oba okitegeera. That it would be very very okay. Okay. Yes. Finally. Ndaba mwami Nsereko nga mukambwe nnyo atya ku mwami Kyagulanyi mwami Nsereko mukambwe yamanyi ebyama yamanyi abagenzi wa Museveni yamanyi mwami Kyagulanyi talina kiddako gwe nga gwe omutunuzi w'ensonga ebigambo bino byayogera ng'ayogeza busungu bungi oyinza muwayo obubaka ki mwami Nsereko mwami Muhammad Nsereko kuba nga olaba Kiseka agamba mwami Nsereko akuba live ku live era awo mabega yavayo n'asakirira mwami Kyagulanyi nga avaayo gye weekwese totawaanya vaayo oddire magereyo otuule tulina kiddako kani kasita agenda ku mwami Nsereko batumaliriza mpola mpola kyegenda okusemba genda kikuddamu bulungi olunaku olw'enkya ku Lwokuna ssaawa zigenda kubeera 10 ku Lwokuna ssaawa 10 aba Uganda Tourism Association Ruta bagenda kuba balaunching what they called a strategic plan eya 2027 ku Speak Resort mu Nnyonyo lwaki kino olina okuba nga okitayako nnyo amaaso n'obwongo n'essira oyagala nnyo okutambula. Do you love travel? Do you love staycations? Do you love travel? Staycations?
road trips, festivals, or you are part of Uganda's tourism hustle. Trekking? Definitely, trekking. Okay. Or you are part of Uganda's tourism hustle. This plan shapes jobs, mirimu, youth opportunities, connections, and how Uganda sells itself to the world. You don't need a suit. Tuitaga kwambala suit. Oyambala kivavava. Tuyina kwetegeka. Definitely. Oba secho following live stream agenda kubera ku X space. So join the conversation and see how tourism planning can be smart, relevant, and about Uganda's future. So banafe aba Uganda Tourism Association UTA sawa 10 ezencha abanabera ku mikutu ejo live stream eyo egenda bagenda kubera live ate ayagala ogendayo bali bagenda kubeera luddawa resort. Yes, ku speak resort wali emunyonyo. Yes, osobola ogendayo nomanyi kitakiso okubeera nga ogendayo naye nga ebyobulambuzi tuba tulina okubizaamu amaanyi ngeri kati bano bannaffe batereddewa ddala amaanyi balina strategic plan kakuuse nagiyiseemu eya 2027 mpaka 2031 kati baagala kusharingako n'abantu. Definitely abantu bategere bakwatagane wamu n'abantu okubabuulira nti this and this otukwata kino wano kino ogenda okulaba nga tourism, because tourism is zimu ku biggest export earners mu ggwanga erya Uganda. Nese nga ndowooza gundi zonna zikola bwe zityo kuba baba ne gundi enteekateeka abantu tebazimanya naye kati baba basaze okubeera nti ate basharinga n'abantu. Social media omanyi is the way to go. Awo omuntu ate bajja kuba batukoledde ddala bwe bayita bani Uganda Tourism Association ate nga tubeetaaga tukola akasente kaffe twagala okuwummula tumanyi tulina kuwummula nkugambye. Katulina bannaffe aba Muno Watch. Muno Watch balina movie kyempya. Muno Watch VJ Junior amaze okuba nga ateekayo people we meet on vacation, relationship goals, housemate together, Anaconda n'endala gyali. VJ Emi naye gyali butereevu nnyo, Faster yakafulumiza, Black Spines gyekali, Redux gyekali, ne We Bury the Dead gyekali. Bonna bupya. Jovan Tom, Shaukan Jingo, I Speak, Kevin, Chris Sweet, Sammy Ivo, Ismake Muba, KS ne Uliyo n'abalala ba VJs nga 56 gye bali buli lunaku bonna bayiyeyo dda tuyiwayo movies empya and bayiwayo naye obuzibu tuyina tetumanyi tufuna tutya Muno Watch. Kati ate munnange wakisibakulagirira nti yangu genda gyofunira application abalina Android bano eza bulijjo okola otya ogenda ku Google Play Store ngenze nowanulayo mpanulayo ntya Muno Watch giteekemu MUNO yes WATCH ilijja kujja app ogirigemu wali downloading we downloadinga ekutwaleyo we kutwalayo egenda kutandikira ku registration signing in email address ne password password yange Benjamin Sesko ajja kusinga Joker's goal nakiteeka mu luzungu ye password yange so Arsenal is not going to win the what I'll tell you waliwo eno Mose I'm stupid osobola okukozesanga password ekyo si ekikulu tonyiiga kale wa iOS oba iPhone ogenda mu App Store no downloading application era still kyekimu no registeringa nekutwala ku muteeko gw'okusasula ssente emitwalo 3 gyokka mwezi mulamba mwezi ng'oyota kati nsobola osasula omwaka osobola osasula emyezi 6 mwaka wonna tulina enteekateeka zonna okirikingamu 1 month 3 months 6 months 1 year. Ulamu nebulanga butambula bulungi. Ye Muno Watch. Kati logins zino zokozesa ku smart TV. Waliba nabaye bya ku TV zino. TV Android TVs. Apple gijja noteka zino logins. Ne ku website kyekimu www.munowatch.com oteka mu logins ezo. Noyota filmu zempya mu kifaananyi 4K. N'oyagala enkadde zibayo. Aize enkadde gye tuzagala nnyo. Ne zitukola enkadde nenga mu kifaananyi ekirungi. Chuck Norris sigenda mu jinga Adamu nakola filmu ze. Mu kifaananyi nga kiri crystal clear. Bwe buwomi obwa Muno Watch. Beaver Organic and Natural Health Products. We bali side zao emengo bakugamba nti ku ndwadde zonna zikusumbuwa. Kibumba machumba kyeta hepatitis B kifa. Kati amujjanja bena ku nkaaga. 60 days. Serious. Hepatitis B nga agenza ofuma mufume. Prostate cancer. Oyina sukali. Oyina pressure. Omugejjo. Omutwe gukuluma teguwono. Gwe bayita ogw'olutenti. Webale nnyo general body fatigue. Kali nakasinga okonkola. Wake up call zuukuka nakaba mutyaba. Agadanga ya kibe yagala kyalo kiramba kati bano abakozesa kukola masturbation baroni kati ogira bugizi omansula bumansuzi ate abayina n'endwadde zonna zibatawanya zibodde bukulemeddeko n'endwadde z'abakyala ez'omu kisenge azikola buli kalwadde ale kino akozesa butonde mere ddagala njayo yekulwaza
yekuwonya okimanyi nti asobola n'okugamba kyakikuluma omutwe okuluma kumeka munaana nyiwangayo kakyaya akabugumu ye tali afuta ssente ye ayagala mubeere balamu ate musooka ku having a conversation one on one sikuwa wigenda akuwa obudde genda abaana bakuwe kyovula abadde bawona mangu enamba y'essimu weerya kubira bivuga ali awo Mengo hamu Mukasa Road okumpi ne Masenge webale nnyo oba otuusa abasembayo be banafuwa n'abamulangira interiors asangibwa Kyanja ali Kyanja opposite awo nga Totoweri ayina dining ze nalabi zino zonyiga switch ne bakuletera kyoyagala kakati wano binyeebwa akanjiremu bijanja waliwo zino ze bakolera gundi tata mutyaba bano ze bakola eza bulijjo oyagala ensujju otambula ate ogenda ogiboka kano ogudde naye wano ogira bugizi bote ensujju nejja kawota meloni ne kajja one mulangira ekintu yakiteeka kolefo ekifo bakiyita Al-Salam Towers ayina kinaki nayagalawo dining katogede ku dining ate ngenda kutwala wale sofa ze baleese jjo sofa sets zikola masaji ez'entebe ogitulamu bwoti katogeze owagira Liverpool mu kya mukaaga ebizibu ne bikka bwoti nojjukira nga mutwala ekyebutulu kiri muri eri kya 2005 nga mubba AC Milan ngenda twala Champions League wobeera nga gwe nsibambi Yusuf bakubya akalulu fajja kujjako abantu amasanyalaze entebe nekunyiga ezo mulangira interiors nalaba ne gundi n'ebitanda byalina ebyo ebitanda byagala waliwo bino ebintu bino bebateeka ku bisenge ebyo wall portraits eziri bulungi nnyo awunya abavubuka okuteeka amawulire mu nnyumba ne kalenda n'ebyo kuliko Cisco kuliko Neri kuliko kalina obukunamye webali ayina ne carpets ennungi ez'omu bisenge ez'omu ddiro offices kalina office furniture manyi office furniture ne home furniture byawukana kati yonananye abirina quality ennungi nnyo durability weeri guarantee weeri abagenda okuteekako embeera bamuyita mulangira interiors yesebo mukama wa okay kati akabuuzo kange kali okaddamu otya omwana ono asumbuwa yakuba miliyoni 3 mwezi ng'ate baamukubye kyakuya 3.5 n'ekibikubya beddala kizikuba wakifere kirimba miliyoni 3.5 nyingi kiraga kifere kyagambye Man U egenda kuba West Ham baakubye oli kigaba obutwa so okay mwami Nsereko tulina okukkiriza mu bulamu bw'ensi eno we are driven by competition mwami Nsereko is a competitive man is highly competitive but sometimes it is his weakness sometimes being too competitive it becomes sometimes your weakness because waliwo akaseera woolina okugamba kankireke kino kiyite era byebimu ku byengenda okubuuza Mwami Munyagwa nkya mu debate mugambe naye Mwami Munyaga mubadde mu struggle ebbanga n'ebbanga mwali luddawo omwana n'okubayitako mwali badde ekyo kyali essaawa zino ye kimubuuza ne Mwami Nsereko nti ayinza okubeera nga he articulates better issues maybe he has a better understanding of the policy makings the laws whichever bwekyomubuuza lwaki ono yamuyitako ate nga ye yes might have everything there but ebyaddala mukama alina engeri gya balancing ensi asobola okuwa ebyo byonna byakuwadde naye feva n'agiwa Moze nze nga nzija wano nerejja amateeka nengamalayo nokola reference naye ngaomukisa ogw'okufuna guli mu ggwe n'otunda enkoko ze ezo miliyoni 10 buli wiiki baŋŋamba buli mwezi si buli wiiki n'okwongera olimye payiniyo naye nga gwe omukisa gwe gwakufuna kati nze tambi newenzira ne ŋŋamba oyo Moze musiru tategeera amenya omukisa ogwo nze sigulina kati kyekire kiri wakati wa Mwami Kyagulanyi ne Mwami Nsereko oba okitegeera kati Nsereko kimukola bulala sometimes n'alabika ng'owenge nalabika ng'owettima owefubitizi owekabyo eri Mwami Kyagulanyi abeerako ekidubudubu ekiruyi lwaki sinza alyawo yayagala abeerewo yeyali badde because ekitegeeza alina kukkiriza nti omusajja amuyita anti abantu abamu mu bulamu bw'ensi tebakkiriza ate otakkiriza muna ekiba kirwadde naddala ng'olingiza ng'olengeza obeera olengeza omuntu osobola kukkiriza nti nakuyiseeko era buli wakola ensobi gwe gwajja ogitereeza raba byakoze naye nga naawe wooli obadde politically active wadde osobola nawe okukola ekibiina ky'ebyobufuzi in fact wakikola naye kiisa atya
bakiyita bata si kyakijjukira najja yayesibawo ne bigaana abantu public mandate eri ku mwami Kyagulanyi gye bawagira kati kirina wookola otya kati bino bano osobola okubikola yes era nga biri justifiable maybe n'ensonga z'oyogerako ntuufu naye kono omuntu ono asembayo go communicating omanyi bagamba nti ffe ba communicators tulina oku-understanding abantu bwe tucommunicatingiramu bagenda to receiving bati kati sometimes you come off as someone atayagaliza musajja wadde yinza okubeera nga si kyekigendererwa naye that is how people naye gy'okoma ogenda nga omuyingira bantu bangi nnyo abalina be batakkanya na mwami Kyagulanyi bangi nnyo batamuwagala abali mu byobufuzi naye bagamba katukireke bogerera mu busonda bogerera mu busonda neyo mu nnyimbe naye ng'eno bagamba why abantu banatureceivinga bati tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe mu kutuga Megaton Media bati bannagenda ne bannanga ba artificial intelligence sebo siggwayo kati gwe nga olina enkoko z'olukumi nange nina abalanga nawo daliza radio zinasigaza obulango nina radio zemmanyi nga zo baga katugende tuwummulemu bakuba swiper ya radio ne TV naye nze gye nkolera obulango babuteeka mu show yange n'obulaba buloko yonna nebanga ejjulu n'oyogera kitono obulango bungi asho yange balekerawo giteekamu obulango obungi endala zo tebaziwuliriza kakati tulina banafu aba Apple Studio abasomesa artificial intelligence master classes babayita bani Apple Studio basomesa ku nkola eya AI artificial intelligence yes omanyi AI tumwetaaga essaawa zino naawe kennyini kati wali muno oyinza okubeera nga obadde oyagala kukola katugambe thumbnail oba oyagala kukola any graphic design olina gwotuma abikolere ku NASA gambe ennaku 2 biki naye ng'osobola obyekolera ku ssimu bw'okozesa AI artificial intelligence kati bo bakusomesa all the fundamentals ku muntu atandikirwako bana abasoma ebintu tutandikira ku masomero eno abantu abalina companies ez'enjawulo na biki bonna nga bakozesa science ne teknologiya computer masimu babayigiririza ddala enkola kati bo bakwongeramu obukugu okubeera ate ng'ekintu kino kitegeera nnyo nti omulimu ne gukuvaako wetandikira omulala enkya omulimu naye baagala kugoba naye ng'omanyi kozesa AI ng'osigala oba okitegeera kuba AI kyezza okukola saawa zino so introduction to artificial intelligence generative AI tools prompting engineering AI web design and programming AI for business and entrepreneurship AI for graphic design and content AI video and voice production n'ebirala bafokasize ku AI definitely bakubire ku namba bakutaddemu AI webale nnyo bakubire ku namba 0772 66 30 18 0772 66 30 18 basobola okusomesa balina ne classes awo basanga bawekawo proposite nga police weri awo oba n'okujja jjuuli balekawo empenga ku police wano wakayite bwayise ku bitaala webale nnyo olwo efaananya mu gundi Richard Ssenjobe oba Bajjo omusajja mulungi n'ebirala bingi so banange byebyo twasobola okuba nti mbadde mutambula naffe muzadde Megaton Gemanya mbadde Frank Antambe ku olwaleero musibe bulungi mwera